twagala ku pulaani eyo KCCA gye yawa Hamu nga bw'aba azimba ekintu ekyo kyali mu kuzimba bizinesi z'abantu zirina okufa nga KCCA ebbaluwa eyo oba pulaani eyo yagiteekako approval nti Hamu genda ozimbe ekintu kino bizinesi z'abantu zife. Kati twagala kkooti esale omusango ku nsonga eyo. Hamu wazimbye mwala ogwakolebwa abafuzi b'amatwale lawyer anaatubuulira. Twagala okumanya pulaani y'omwalo ogwo yali yakuzimbibwako ekintu ekyo ekiri mu kuzimbibwako olwaleero. So Nema ejje tubuulire nti ffe abannema twagamba Hamu azimbe ewantu awo bizinesi z'abantu zife. Nema aveeyo atuwe approve eyo pulaani gye yawa Hamu nti genda ozimbe famirizi z'abantu ebbiliyoni za bizinesi zife. So twagala okumanya kale n'ebbaluwa gye yajja ewa Pulezidenti Museveni nti Pulezidenti yagamba Hamu genda ozimbe gwe ne famire ye abasatu abana abataano abasuubuzi bange emiliyoni bizinesi zaabwe zife. Bino bye twagala okumanya mu kkooti. Waliwo amazima ge twagala okuvayo mu kkooti. Twagala tumanye nti kkooti zino oba oli awo tubadde tetuzikozesa nga tuzitya nga bannakampala oba nga abasuubuzi mu ggwanga. So ku mulundi guno twagala kkooti zijjeyo amazima gano agagenda mu maaso mu kufiirizibwa kwa buli munnayuganda afiiriziddwa. Olunaku lwa Saturday twatandise okuligisteringa abasuubuzi abafiiriddwa emaali. Era njagala okwebaza abasuubuzi abaligisterinze. Olunaku lwa leero ndowooza tuwezezzaawo abasuubuzi abawera ebisatu. So okuligisteringa abasuubuzi kuno kukyagenderera ddala mu maaso era foomu zifaanaganako bwe ziti. Abasuubuzi bawera ebisatu essaawa zino, naye nga n'abalala olw'okuba babadde bakyasena mazzi tebannaba kumanya bizinesi eziki ezifudde. So tukyagenda mu maaso n'okuligisteringa, naye nga twagala kkooti nga tukyamanya bizinesi eziki ezoonoonese na ssente mmeka esooke eyimirize okuzimba ekintu kino ekizimbibwa Hamu. Ekyokubiri, bw'emala okuyimiriza ekintu kino kigibwewo KCCA ne Hamu waako. So nga kkooti egenda mu maaso tugenda kwongera okumanya abantu bonna abali affected. Era twagala okusaba abasuubuzi mwenna abamanyi nti mwafiiriziddwa amataba agaleeteddwa ekintu Hamu kyazimba mujje mu ofiisi za UNATA muligisteringe tulabe nga mubeera compensated. Fena tukimanyi nti Nema yevunaanyizibwa ku butonde oba environment mwe tutambulira mwe tukolera. So yali alina okugenda mu Nema bakole assessment ku kyonna kyayagala okukola kye yali awadde omukulembeze w'eggwanga kituufu kisoboka okutambula nga tekigenda kukozesa bannayuganda balala. Ekirala yali alina okugenda mu KCCA naye ekole omulimu gwayo bakole evaluation eyo byonna bajje ku ground balabe nga abasuubuzi abatambulira ku mwalo ogwo tebakoseddwa mirimu ki gyonna gyagenda teekawo ekitaakolebwa kyobulaba tulaba embeera eno eriwo. Kkooti ekole eyiririre abasuubuzi eragire abantu tutte mu kkooti KCCA Nema Hamisi Kigundu ne kampani ze zakozesa ziyirire abasuubuzi abafiiriddwa obuwumbi n'obuwumbi bw'emaali. Erinnya nze Kasule Mpologoma. Chairman Kampala Traders Association Kata, ekibiina ekitwala abasuubuzi abakolera mu bizimbe mu Kampala. Ate President Uganda National Traders Alliance UNATA. Guno omulundi gubadde nga gwa kusatu nga ebizimbe mu Kampala biyingiza amazzi okuva omukulu Hamisi Kigundu bwe yatandika okuzimba ekintu ekyefaananyirizaako ekizimbe mu Kampala. Tukkiriza nti oba oli awo tekinnaba kufaanana nga kizimbe n'ekintu ekyefaananyirizaako ekizimbe. Olwedde ebizimbe bino ebimu nga Kwaliseero na Bukera Jamboli bibadde biyingiza amazzi emabegako naye amatonotono era agatasobola ku affectinga bizinesi z'abantu. Naye okuva Hamu bwe yatandika okuzimba ekintu ekyo okuviira ddala ewa Kisekka okutuukira ddala ku Faya oba ku Container Village
buli enkuba lwebadde etonnya amazzi gabadde gayingira mu bizinesi z'abantu era abantu ne bafiirizibwa nnyo. Naye ku mulundi guno tugenze okulaba nga tewali ofiisi yonna ya gavumenti yavuddeyo neeraba butya bwegenda okudduukirira abasuubuzi bano. N'olw'ensonga eyo twagala kkooti era tusuubira nti kkooti yokka yegenda okuvaayo esale obwenkanya oba etuwe obwenkanya ng'abasuubuzi abayonooneddwa ebyabwe. Omwala guno olwedde Hamu bw'abeera azimba ettaka lyasima mu mwala aliteeka mu kkubo, kati enkuba bwejja automatically amazzi gagenda bugenzi mu bizinesi z'abantu. Hamu bwe yali afunye ebbaluwa emuweereddwa nti ofiisi ya Prime Minister evudde mu State House, pulaani gye yalaga ku mitimbagano ndala nnyo nekyali mu kuzimbawo essaawa zino. Mu kusaba teyalaga nti agenda kuzimba